okuva amasomero n'amatendekero agawagula okuli ne yunivasite okugala mu ggwanga omwatwala ne yunivasite y'obukristaayo ya UC olwetuzeeyo okulaba embeera nga bweyimiridde tutuukidde ku yunivasite nga abakulembera ebyeddiini okuli chaplain Reverend Paul Wasosembiro n'omumyuka we Reverend Samson Muliisa bakuŋŋaanya abatonotono mu nkoyo horo okukwata okusaba kwe balina okuweza ku mitimagano egimanyiddwa nga social media. Reverend Wasu agambye nti bakwata okusaba kuno ne bakuteeka mitimagano kugoberera abayizi abasomesa n'abantu ab'enjawulo abalina ebiro eggwanga. Kyetukola tujja ne tutegeka saavisi ennyimpi erimu byonna ebikulu ebibeera mu saavisi naye nga nnyimpi ekimala nti omuntu aguze data we asobola okusinza naffe. Because most of our staff are not sure what will happen if the students don't report. Then they don't pay tuition, and so if they don't pay tuition, then maybe we're not sure whether the salaries will keep coming. Wabweru ba yunivasite betusanzeeyo baleze ennaku gye bayitamu ngeva ku mugalo kuba abayizi be baali babeezaawo. Batugamba tukole ngaffe tukole mu teekawe tuzikola naye obuzibu olunaku tuyinza okutuusa omuntu ng'omu ku babiri. Amaduuka agasinga obungi okuli n'agali gatunda ebyokulya konna gasangiddwa nga maggale ate oluvala okulaga emboozi ya Nalongo Madina Nakimuli ku lwokutala wiiki ewedde omutuzi w'essanga mu ggombolola y'eggombe Wakiso baguyaddwako n'amuleka mu nnyumba nga alina olubuto lw'osuulira okuzaala afunye abazira issa amudduukirira mwe mubadde ne munnabyamisa nyo David Katumwa amudduukiridde naye mu kupita ebinambyambako okubinyisa mu kiseera kino ekya COVID-19. Katumwa annyidde ensonga lwaki adduukidde omukyalo n'asaba abantu abalala okumuyambako. Bannamawulire buli lwe muvaayo ne mutulaga abantu abali mu mbeera ng'eno naffe tukwatibwako ne tutoola akatini ke tulina. Beebale nnyo beebalire ddala tebajjanga okwo nsiimye neyanzeege. N'abantu eb'enjawulo badduukidde Nalongo n'obuyambi obw'enjawulo kubadde ne ssente enkalu nga biyisizza omukozi wa Bukedde TV Robert Musanje yeegetudde Nalongo emyaka 14 yazaalibwa n'ekyenda wabweru waafulumira kusera kuteba ky'olubaliro embeera y'okusajjuka olw'ekyenda. Ono gwe tusanze mukazi ge wa mukwano we Kosovo mulungu gye yaddukira oluvala kitaawe okuzita olwo yannyonnyodde butya bw'atamuzaamu obulamu. Wakati mu tulaga empapula ze Nalongo ategeezezza nti azze atambula amalwaliro ag'enjawulo n'atafuna buyambi bonna ate nga ssente zigenda okutuusa bwe yakabereddwa abakugu mu ddwaliro lya Platinum ne bategeeza nti yeetaaga obukadde munaana okulongoosebwa z'atalina mu kiseera kino. Wano bw'asizira Alajaanidde abazalisa okumudduukirira okulaba nga alongoosebwa. Maama Fiina saba ku buyambi maama siina akwayamba siina wadde n'ennusu senga mbadde enkola ekyenda kino tekinzikiriza kukola niwengezaako okukola abantu bannennyala bwenyinyazi abantu bansosola saba ku buyambi maama Fiina. Ng'ogyeko obulwadde wa COVID-19 Nalule aze okutya nti essawe n'abandifiirwa babeera olw'ebbanja. Olandi Road bali mu tugoba mu nnyumba bagamba fulumya omwana mulwadde atubanja emyezi esatu. Gyewali Nantongo ajanjaba Nalule annyidde okusomozebwa kubayitamu nga naye ebyokulya tebalina. Kati ku Platinum bali batwagaza miliyoni 8 ate eyo gye twasooka ozitoolerako twatoolako akakadde kamu ndooza mu emitwalo 15 egyo ne ziba nga zikutuseeko kati wuyo laaka gye twewerekera. Ye muchunguzi Alfonso okukyalo ishogololo Ibanda mu district Ibanda Alajaanidde abazira mudduukiri ne ssente asobola okujjenja mukyala we Kyomugisha Grace mere emyaka 8 atawanyiza obulwadde bwa kokolo ategeeza nti mukyala amazina obulwadde buno okumala emyaka 2 kati ali mu ddwaliro ensambya. Ategeeza nti yakozesa obukadde busooka mu 10 kati yeetaaga obulala 10 okulongoosa mukyala we. Tuli mu ssente ezikwika miliyoni 13. Esente zituwiireho mwenu ntushaba obuyambi abanyarwanda mwena abari kutureba abari kutunuulira nti bashaba obuyambi. Ono asaba abazira kisa bamudduukirire. Akasente katuwiireho bantu mwe ntibashaba obuyambi mutuyambe mutukwatireho ntabwo kuba n'okushemeza ibeere tubakarishemize.